Finally, ekisaawe ky'Ennakivubo baayonera ng'officially kiyitibwa Arms Stadium. Grand opening yabaddewo kiro ekikeeseza olunaku olwaleero era nga events nnyingi ezabaddewo zengenda okukuweera mu bits by bits sobola zonna zikuwa mu story yaffe eno emu. Esookera ddala amazima ga Katonda abantu balina ssente. Ekisaawe actually sijjukira bulungi kituuza abantu bameka naye ngenda balira ku minimum zensuubira nze ng'omuntu sigambye muneya ekisaawe ekyo kituuza abantu bengenda okubeera nga nkugamba naye minimum wetubeera tubalidde ku bantu 3,000 naye sigamye mu kituuza abantu 3,000 abantu 3,000 babeera abantu bangi naye tubaleemu ne ekisaawe ekyo kituuza abantu 3,000 so wekibeera nga kituuza abantu 3,000 buli omu minimum nga yasasudde 5,500 ordinary gye tugenda okubalayo kakijjukire kwaddeko VIP ne VVIP so wekibeera nga kituuza abantu 3,000 nga buli omu yasasudde 5,000 okusinza ku capacity kye yabaddeko ng'ekisaawe olabira ddala kijjudde. That means Kigundu yayingiza biliyoni 1 mu miliyoni 5 mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero minimum balidde ku average ate nga n'ennamba gye nkuwadde ekisaawe ekyo kye gituuza si ze gituuza kubanga ekisaawe ekyo tekituuza 3,000 naye ffe tubalidde ku 3,000 kati 3,000 abantu 3,000 bonna tebasasudde 5,000 mwabaddemu aba VIP n'aba VVIP naye ffenna tubalidde ku 5,000 that means Kigundu yayingiza biliyoni 1 mu miliyoni 5 mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Grand opening yabadde incredible events nyingi nnyo ezabaddewo nga wenkugambye ngenda zikuwa mu bits by bits osobola okubeera nga onyumirwa kubanga activities nyingi ezabaddewo ensasagge yes zabadde minimo oba zabadde ntono mukko okusinziira ku security tiyabadde y'amaanyi mukko nga si basirikale baneeno nga tugenda kulaba abawubambo we beetooloola banene ab'obunyama bikoze bitya nedda maje poliisi so ensasagge n'obubbi yo yabadde ntono ddala awo ku amu however much mbu erinaanye kisenyi naye okusinziira ng'omukolo egyagenze mu maaso byonna bye baasuubiza abayimbi basobodde okubeera nga baperforminga ne activities nga bye bazisuubiza zonna zasobodde okubeera nga zibeerawo. Story yaffe eddako ngenda kukuleetera ensasagge eyabaddewo Alien Skin we yasisinkanye Palaso wano ku SMX Media kankusaba subscribing onyige ne notification bell togenda kubeera nga omisinga updates naddala nga